say people, men of God, don't seek God. We don't seek God. God is in us, but we have fellowship with him. So when we are praying, we are not seeking God. We are having fellowship with him. When we go to the mountains today, we are not going to the mountains to seek God, but we are separating ourselves to have fellowship with our Heavenly Father, who is living in us. It's like you and your wife going for a vacation. You are not going there to seek your wife, neither your wife going there to seek the husband, but you and your wife from your house are going out and having a good time. So you're not going there to seek one another. Oh, let me go and seek for my wife. Let me go seek my wife. Oh, my wife. Let me go seek my husband. No, you and your wife, because you live together in the same house and you are one body, you go out to have a good time. So when we go to the mountains as the revealers of Christ, we can go to the mountains just to have a good time with our Christ. We go with him there. We go with God there to have a good time, to take ourselves off the norms, off the common and the normal, that we can have that distinct time with him. Then when we say like that, people, oh no, they say we don't seek God. No, we don't go there looking for God, but we go to seek God. There is a difference between looking for God and seeking God. Come on, rise up from that. Oh, you know the difference. Now go to your dictionary and see the difference or the meaning of the word seeking and the meaning of the word looking for. You will find that when you say seek, it is looking for. When you say looking for, is seeking. It will always intermingle. It will always come to be one of the whatever meanings of the same word. So whatever you're talking about, it makes no sense whatsoever. So what we are saying is, we don't seek God, we do not look for God, but we have fellowship with God. We can decide to go wherever we want to go and just get off the noise of the world, and we just fellowship with our Heavenly Father. But we don't go there to seek him. We go with him to... Alright, njagala kubala musako mikwano jange mwenna mulinyera mukama waffe Yesu Kristo abira ddala omulamu. Bino binyumira ddala abalongo abagwa bengamba nti mwe mwadda ne mubigali kati mubiyonka buyonzi. Ndi musanyufu nno nze, ndi musanyufu ddala. Ekisookera ddala byonna mwebale nnyo mwenna abasharinga ebintu bino. Nalabye post muzisharinga, mukama bawo omukisa, tukimwebaliza. Amina. Abalongo nina ebintu biringa nga 2-3 binjagala tukkiriziganyeko wano. Oba ogenda kugaana oba ogenda kukkiriza. Ekisooka kya byonna lulimi. Mulina ekintu kye mulwanagana nakyo kinabadde mbagambako nti temugenda kusobola kukiwangula. Ne woba oyagala otya, togenda kulwanagana na kiwandiikiddwa omaleko nakyo. Tekisobokera ddala. Bw'okwata ekitabo kyo ekya Bayibuli n'otunuulira olunyiriro lw'Abakolosaayi 3 n'olunyiriro olusooka, gwali wano agenda okuwuliriza vidiyo eno, njagala olwanagane n'olwo olunyiriri. Okay? Bakolosaayi 3 n'olunyiriro olusooka, njagala okwata Bayibuli yo yonna gy'olina, oba ya Luzungu, version yonna gy'ogenda okusoma ey'Oluzungu. Nkulayirira wano bw'onaasangamu ekigambo Luuku, nkaddamu, bw'onaasangamu ekigambo Luuku, tukaddemu ffenna, bw'onaasangamu ekigambo Luuku, nja kumanya nti Katonda waswa muli basajja bazira. Tolina Bayibuli gy'ogenda kusoma kuviira ddala mu ndagaano nkadde ng'ekozesa ekigambo Luuku. Tekiriiwo. Ekigambo kiri seek. Bayibuli ekozesa ekigambo seek ey'Oluzungu. Kati Bakolosaayi 3 n'olunyiriro olusooka egamba, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Seek those things which are above. Kati nabadde mbuuza abooluganda ekyekibuuzo,
What are those things that we seek above? Which are above? What are they? Biki ebyo? Oluganda omuyankubidde essimu ejjo nga mukambwe muzibu nnyo. Ne mugamba nyinyonnyola Bakolosaayi 3 n'olunya olusooka. Bayibuli gy'okutte oluzungu ekozesa kigambo ki? Yalwanye okuwogera ekigambo. Namubuuza okutte version ki? Yalwanye okwatula ekigambo seek. N'alwana nakyo ne kimutabula, n'aluma omutwe. Nendaka nkwate version, ne mugamba noonya version endala. Ndoza NIV eringa ng'etakozesa kigambo seek. Ne version zonna ezisigadde zikozesa seek. There is a reason as to why. Bwe tukozesa ekigambo seek, Bayibuli bwekozesa ekigambo seek, eba yogera ku kintu ekiri intangible nga tekikwatibwako. Look, ekyo kiri tangible. Okay. Kakati bw'ofuluma, nze nabawa example y'omukyala n'omwami bagenzeko out for a retreat. Ne mbagamba nti abo kye bagenda okukola, bagenda kufuna akadde, either akazza enkolagana yaabwe, baba n'ensonga. Omuntu bw'afuluma ne famire ye wabweru, bagenzeko out ne mukyala we. There is a reason as to why. Number one, ne mbagamba nti okunyweza enkolagana yaabwe, ekyokubiri okuzza obulamu bwabwe obujja n'omukwano gwabwe oguzza obujja. Tebamala gafuluma, tebamala gatambula nti bagenze out for nothing. No, wateekwa kubaawo reason. Kakati fellowshipping gy'oyogerako, it is the same thing. It is the same thing. Bakolosaayi 3 kyeyogerako. Simanyi kiki kibaluma. Mwe mwasooka ne mutugamba wano nti we don't go to mountains kubanga Katonda w'endagaano empya taliiyo mu nsozi, ali muffe. Ekyo tukimanyi, temwetaaga kukirwako. Kati nawo Bakolosaayi 3 n'olunyiri olusooka ayogera ku kye bayita spiritual priorities. Spiritual priorities mwe mulimu okusaba, transforming mindset. Mukama waffe bazibwe nnyo okubeera nga mind yo eri centered to Kristo. Mulimu meditation upon the word of God. Kyova olaba abooluganda bagenda mu nsozi, nabagamba nti kitwala mu nsozi kubeera nga tufuna obudde obuli hambo, nga tewali bigenda kututaataaganya. Kakati kye nagamba luli eri nti muddidde ebiseseme byammwe mutandise okubirya. Those are the same things. Bulogamba nti we are going to fellowship. Now, meditating upon the word of God, that is fellowshipping. You are fellowshipping the Holy Spirit. Okay? Okusoma ebyawandiikibwa, memorizing key verses mu Bayibuli, those are spiritual disciplines. That is seeking. Obeera otuukiriza olunyiriri oluli mu Bakolosaayi 3 n'olunya olusooka. Saagala kukwanyiririza ndagaano nkadde kubanga mujja nyiiga mugambe endagaano enkadde tekyakola. Mukama waffe Yesu yagamba mu Matayo 3:33 n'agamba nti seek ye first the kingdom of God. Ebisigadde binaabongerwako. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, ebisigadde binaabongerwako. Kakati mulina ekintu kimu nti muli banafu, mwanafuwa. Mujja mwagala okugezaako okutemaatema emisingi egyasimbibwa edda ekkanisa ng'esimbibwa. Kati mulinga ng'abawulikika nti mwe muzze nnyo okutereeza nnyo ne mwagwa. Prayer life yammwe yaggwa, entambula yammwe mu Kristo yaggwa, kubanga that's why temusobola kusomesa muntu atambudde atya mu lugendo luno olw'obulokozi. Temusobola bisomesa. Njogera biri Kristo, njogera biri mwogera ebirala Kristo, Kristo. Ekyo kyokka enjiri yammwe yonna Kristo. Naye temusobola kusomesa. Kristo yatulagira tutambule tutya, obwakabaka bwa Katonda buoperatinga butya. Mukama yebazibwe nnyo. Now spiritual principles ezoogerwako mu Bayibuli mu Bakolosaayi 3 n'olunya olusooka ze tulina okutunuulira eri waggulu Kristo gy'ali. Mulimu okusaba, mulimu okusoma ekigambo kya Katonda. That is seeking.
nkuwa challenge mpa version eyogera looking mu kyawandiikibwa ekyo.